mulembe guno batono nnyo abagumiikiriza enkota. Abantu baagala munwe, abantu baagala biwagu. Ogenda okulaba ng'oli alaba muluddewo mutandikira ekkanisa, ng'atadde ekkanisa ku ssimu, ng'era buli musiru bw'abeera. Abaana abato bazaala ddole, abantu abakulu bazaala baana. Bw'olaba omuntu omukulu adduka n'eddole ng'agirera, omanya nti omutwe gwe tegukola. Abamu batuula nazo ne mu mmotoka, n'omubuuza kiki ekitaliiwo, tosobola kuzaala. Kati n'omuweereza atandika ekkanisa nga ddala weeyita musumba, ng'era oyagala bakuyite pasita naye nga oli ku ssimu. Obusiru bw'okankulage bwe bufaanana. Oyinza otya ogamba nti nnunda ente ndi mu kisibo ng'okirina ku ssimu? Ekisibo kiba kisibo kya ddala. Oyimirira n'olaba ku nte ezo. Naye olw'obunafu obuli mu mulembe guno, oli agamba owange sina gatandika physical church, kantandike church nga yakusimu. Abalina akawunti ennyingi bo beesalira amagezi, ye yennyini n'abanga yeye subscribingira. Golooza nti osanzeeko abalala, kumbe y'omu yalina fake accounts, kati ataddeko enjiri ye. Fake accounts ziraga nti waliwo bangi abamugoberera, n'akwasizaamu naawe omujego omu. Bamala okukwasizaamu, engeri gye yeeyita omusumba asobola n'okuggyako ebirabo b'embi 10, ate bwe kitabeera bwe kityo. Inbox abasinga obungi abasumbira ku masimu bakola gwa bwenzi, baba bali mu kwana. Era abakazi be basinga okuba n'obudde obungi obusabira ku masimu. Kati abakazi abo abangi ababeerako ate abangi Bakadaama. Bantu abo abali ebweru kivaamu ng'atandika kuggyako ssente zaggula ttaka, ogenda okudda nga mulina mugenda okubeera, ng'akuwasiza ku ssimu, kumbe muli abakazi nga 30 ku ssimu. Era nze mbakyalenjinga bulijjo ti nga bamulemeddwa okukola ekkanisa nga Kristo bwe yagamba, nga musazeewo okukola za ku masimu, tuulanga ne mukazi wo oleme kubba bantu. Atanafuna mukazi babuulire gw'onootera okuwasa, erinnya lyogere n'amannya ge ne bazadde be, bw'oba toli mubbi. So ekkanisa eba kkanisa ya ddala, kkanisa eri real, oba erimu omu. Bayibuli egamba nti if 2 or 3 come together in my name, I will be in their midst. Matayo sura ya 18 onyirwa 20. Mwabali ebweru abatulaba era abatuuliriza, ekkanisa eziri established era ziyina ne social media platforms, you rather follow that one other than omuntu okujja n'atuula mu kazigo ke n'akulima nti kati afuuse pasita. Awo babbiddewo nnyo. Ndi musajja ayagala Katonda, ndi musajja ayagala ekkanisa, ndi musajja ayagala abalokole n'abatali balokole batereere, ndi musajja ataagala buvuyo. Bwe walivaayo omuntu omu nanyiiza, nja kubalaga abawalabo abalaajana be babbye nga bababbidde ku masimu okwo. Ekkanisa tebeera ku ssimu. Essimu kitegeeza nti bwe bamubbako essimu bamubbyeko ekkanisa. Enkya mulinda okusaba nga tekuliiyo. Essimu baagibbye, ekkanisa baagibbye. So nga ekkanisa kye kintu ekirina amaanyi, nti n'amaanyi g'emiryango gy'emagombe tegikisobola. Kati ogamba otya nti babbye essimu ne batwala ekkanisa. Era nga bwe nabagaana okusomera Bayibuli ku masimu, akontrolinga saava tali mu ggulu, oswala ki okwata hard copy? Kwata hard copy. Olala bagamba bikula Bayibuli yo, ogenda okulaba nga akantu kali mu kwetoola bwetoloozi, teggulawo. Sitaani atukoze obuntu bungi naye twetaaga obulabuukirira. Akasooka keeko omuntu n'abanga aswala okutambula ne Bayibuli, kati n'akulaga nti amaakinga ne Bayibuli ye ng'agimaakingera ku ssimu. Essimu olugibba Bayibuli egenze. Intaneti lweteriiko Bayibuli tesomeka.
ye sitaani kyakola akitegeera, akimanyi nti enkomerero etuuse. N'olwekyo kirungi okubuzaabuza abantu babajje ku physical church, babaze ku church etaliiyo. Bayibuli ogisomera ku ssimu, kati ne church mbu nayo girina ku ssimu. Yiwa ejjooka, kitegeeza bagenda kuteera eggulu ku ssimu. Kati mbuulira ow'oku ssimu akubatirizaawa. Ow'oku ssimu akussaako ddi amafuta. Obunafu obwo bwagenda bujja mpola mpola, agavubuka agakulira mu church agatayagala kukola ne geekolamu zi prayer groups, bakulaga nti babeera ku nsozi nga basaba olwo tebanazuula by'amasimu. Ne bakuggyako ssente ne bagamba bagenze kusibira, bagenze kusabira. Abalala nga bazinda bikomera byabwe ne beefuula abajjawo ebyawo ng'awo naye nga bye babiteekawo. Tulina abasamiza abali mu church. Ajja n'akulaga nti asimbuliza byonna ebyalemera mu kikomera kyo. Naye abagagga abalina kamera baabalabira ddala nga be bajja ne babiteekawo, beefudde abasulawo nga basaba, enkya bwe bukya nga bagamba naye waliwo Mukama by'atulaga. We balaga wennyini biba weebiri, kumbe be baabitaddewo. Kati go bambi n'obavujjirira ng'omusente. Oba olina abawala ewaka ne babafunyisa embuto. Abalenzi abo bwe bati, abenzi, abanafu bangalo bunani, ababeera mu church abataagala kukola. Eno labanga yeesimba mwana w'abaani ntaagala muwasa. Kati abamu bagenda mu Bible College n'afunayo ka certificate n'agamba kati yafuuka pastor. Kwatandikira okutuulanga ku ssimu ne yeefuula asumba. Abalala baagifuulanga midaala. Abasumbira ku ssimu n'agamba naye abakansolingi mumusange ku mudaala namba 86 mu katale k'egindi. Oyo si musawo Muganda. Church eteekwa okubaako weeyimirira eri physical. So nze nja kwogera kubanga gwe mulembe gwange, omusiru asigale nga musiru kubanga ne b'omusekula mu kinu tawulira. Naye alina amagezi era ng'oyagala kunoonya Katonda. Noonya Katonda mu ngeri entuufu. Soma Bayibuli yennyini, sumbirwa mu Kanisa yennyini. So mutaawe tumwebaza, teyadduka na kiwagu, yagumiikiriza paka ng'enkota ekuze. Kati agenda kujaguza emyaka 4 ng'asimbye amakanda ejjinja mu Kanisa ekwatikako eri physical. Mujja giraba ku TV mulabe Kanisa bwetambula. Myaka 4 ettaka lye baatuulako basobodde okuligulako ekitundu. Kanisa bwebeera. So twebaza Katonda. Abavubuka abato mbagamba temutya, tewali atandika nga alina ettaka. Tandika ng'opangisa, waakiri essimu ogiteekeko naye ng'ogamba tuli wano mu church nga n'abantu babalaba n'abalala bali mu church. Tandika ng'opangisa. Ffe twatandikira mu bbaala. Baati Vale yali theatre ng'erina n'ebbaala. Theatre ne tugijjusa ne tuteesa nabo, ebbaala ne tugiseetula era nga batujjerega nnyo. Kale Kanisa ki? Katonda abeera ati awali ate n'ebbaala. Kati ate tukyaliyo. Luba lugendo. Luba lugendo. So tandika. Va mu kusiriwaza abantu nti Ekkanisa ebeera ku ssimu. Funa w'opangisa, tandika. Wabeerewo abantu 2 oba 3. Bayibuli egambye mu Matayo 18:20 nti where 2 or 3 bannamwe 2 oba 3 we bakuŋŋaanira mu linnya lya Yesu, si mu linnya ddala, Yesu abeera wakati waabwe. Mujja kuwera mpola mpola. Kale Kanisa sigiganyeewo giteeke ku ssimu naye nga muliko ne we muli. Sikuddira wewe bakira ku mukazi wo ng'era wooteeka n'essimu yo. Bye by'amazima.
Bayibuli eyogera nti ekigambo kya Katonda kitala. Kati abavubuka bangi banyiize kubanga temwagala kutandika makanisa. Bali kubuuza ekisibo ng'ogamba kyabeeranga ku ssimu. Abatandise balabye omukisa, balina obujulizi obw'okuwa. Twatandika butandisi. Ate nze Mukama nkoze bulungi nti antadde mu mulembe n'embeera kyakulabirako kirungi. Genda ombuulire eyantandikira. As long as olina eddoboozi lya Katonda ku bulamu bwo, genda otandike. Era ekimu ku byaluma abasajja n'abakazi mu Kampala Abeyita ab'amaanyi, tebaamanya ngeri gye natandikamu. Gye nava bamanyiyo naye bwe natandika tebamanyi. Ne gye nava nabo baali bamanyi nti akomawo essaawa yonna. Nandizeeyo singa Mukama teyaŋŋamba. Naye Mukama bw'akugamba bw'olemeraawo kweka okwesirwaza kwalaba kwe muli ku masimu. Bw'abanga Mukama yakugamba era nga yakutuma, simbula eri gy'olaga yewali obuyambi. Eri gy'olaga yewali obuyambi. Katonda bw'akugamba nti yingira ekibuga, aba yatuuse dda mu kibuga kati nga gw'osigaza ogenda. So twayingira ekibuga ne tupangisa ne tusasulanga airtime ku mikutu emirala kubanga radio twali tuziwulira. Kati tetukyasasula airtime ne radio yazitutandikira. Tekuli muzungu, tekuli munnayuganda bali Abeyita ab'ekitalo, titulinnya nnyonyi. Katonda w'okulinnyira ennyonyi si gwe nsinza. Wembeera Katonda wabeera bwe yansuubiza. Yaŋŋamba wanaabeeranga bwe naabeeranga. So eventually ne tugula ekyalo kiramba kikino Kanani. Ekazi 8 n'ekitundu. Kyalo kiramba. Kyalo kiramba. Ngenda kuyita obuuze ku bantu. Ono musumba ebibye nja byogerako. Nze nzija n'omwoyo omutukuvu nga alina byaŋŋambye okwogera. Sina bye mpandiika. Kyalo kiramba kikino Makerere, Kikoni Makerere. Ekazi 8 n'ekitundu. Buli aziwakanamu bw'ajjanga agenda mu parking bw'atambula n'atuuka eno ku kituuti nga taweekeera nga teziwera. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Naye twatandika butandisi. Muggyeewo obunafu n'obugayaavu. Tandika. Katonda ayagala otandike. Ebisigadde ajja kubikola. So bw'oba ogenda kutandika togamba nti kakati Soroti FM neetaaga radio kati nze neetaaganga 8 neeka airtime ku radio emu kakuleme okusasula. Nze mbabuulira nga mbabuulira biri practical. I paid for airtime on media houses, on radio stations. Mwenna mukimanyi nasasulanga airtime. Katonda bw'agamba okutandika radio nga radio togiweza, sasula eddakiika 3. Otandikirawo mugambe Mukama okiraba ndi ku radio gye waŋŋamba naye si eno kubanga eno kati oluba okuvaako bwe panga balanga omwenge. Bwetyo bwe twatandika kati gye tuliko ffe tusalawo ebirango. Tosobola kulangirako ky'oyagala. Vision yonna gy'otatandise efuuka kasasiro. Egenda mu garbage. And a vision must start. Tewali muntu agenda kusondera ku ssente za mbaga nga tolaze mukazi na budget. Nchiddemu. Tewali muntu agenda kusondera ku ssente za mbaga nga tolaze mukazi na budget. Ne bw'oba n'emikwano gyo nga migagga gitebabuza omukazi aliwa. Tugenda wa? Budget kati eriwa. Oli n'asomamu n'agamba nja kuyamba. So vision ze mukyasirikidde mu nkwawa muzitandike. Singa Katonda nnyambe ne wabeerayo omubulizi w'enjiri omwanyiiga n'agamba ndekeddaawo nange okwesirwaliza ku masimu kantandike physical church, wajja kuyitawo emyaka 4
nga naawe olinga mutaawe obanga omusinga, kubanga Mukama kyakola kisinga kyabeera amaze okukola. Kati mutaawe amumaze, naawe agenda kukolera ate ekisingaawo. In other words, mujje obufere n'obubbi ku masimu nga mwefudde abasumba, naye nga Bakadaama b'osuubiza okuwasa balinga 30. Ekinaavaamu mugenda kutandika okutuganga abawala abo nga bakomyewo. Era ndabulamu abawala abali ebweru ng'olinaku n'akusuubiza okuwasa, akusuubiza okuwasa. Gwe bambi osobola okubanga oli ku ye yekka toyina mulala, naye oyo ali kuno ng'akusuubiza okuwasa ng'oli bweru asuubizizza ne banna abalala bangi. Bw'obanga odde e Uganda tomubuulira nti ajja kutta yalooze ndi kiwedde. Va buvi bweru jangu wano, malawo wiiki singa 2, mukubire ku ssimu ng'oli ku yakuno. Olaba obaddala ebyokufumbirwa n'akyabiriko. Era bw'abanga akyabiriko ateekeyo live eri kwe yali abeera. Mubeere kaaba mutumire ku bantu. Era omugambe tugenda kwewasa nga ensi yonna ebalaba. Olyoka owulire kooli mugamba nti akasimu ke yeetega mbw akola bwa pasita. Kooli mugamba nti mubeereko babiri. Oliraba bwakugobamu emizimu kubanga ate ye gimujjudde. Oyagala ki? Kati ate obuweereza otandise okulumba Katonda. Omulimu gwa Katonda ate guyingiramu gutya ebyaffe ebyo. Bino bya mubiri, bino bya mwoyo. Abana ebyokuwoza bingi. Kasooke n'entandika kampeyini eno. Baka abasajja abali ku masimu mbuko basumbira. Abandeetera keesi nga abaami bwabwe baganya okutula nabo ku masimu. Tobala. N'abalala wakati bakyebuuza. Tebakyabuuziganya kubanga omukazi agamba ne Bujjingo agamba tutule kasimu babiri. Atona mubuuzo ono nako ki gwe musumba banze musumba. Naye nga ku bombi tekuli musumba, osumbira mu kisenge. Bwaza ku kyalo. Naye temweralikira sina gwe nja kwatuukiriza, nja kwogeranga bwe ntyo. Katonda nyambe ndabule ku Bakadaama, Katonda nyambe ndabule ku bakuno, okutuuka ate muliddamu amagezi. Mu mulembe guno sina kyenkusaba. Mukama nkoze bulungi, enjiri yange bagiyita teyeeguya. Enjiri yange teyeeguya. Era mbalabula bulijjo. Mbalabula bulijjo. Nasooka kulabula abavubuka abalemera mu kyaki. Pasita akutuma bino, akutuma biri, akutuma bino, akutuma biri. Akufuula ekitagasa. Lw'olimanya nti togasa, kwana muwala we. Olaba oba muwala wa mukuwa. Va mu kyaki genda okole. Va mu kyaki genda okole. Era kizibu okusanga muwala wa pasita ng'afumbirwa mu kyaki. Pasita gy'asumba. Tebabakkiririzaamu. Balaba abantu abatalina future. Naye nga be babattira future. Ekkanisa kintu kya mwoyo. Omwoyo ogutuula mu mubiri. Omubiri gulina ebyetaago. Olina okukola. Olina okukola. So, mulekeraawo okubeera abanafu. Mukole. Katonda kyabaagaliza okukola. Teri kintu kibi nga kwagala kuliira ku silver plate. Ne bw'okola nga tebijja lemerayo.